gobayita CI ndo bayita ba crime intelligence officers w'amaanyi mu police asinga inspector general of police. Christopher Damulira asinga inspector general of police amaanyi. Noyo Franka mwesigwa naye asinga inspector general of police amaanyi. Era teba reporting away tabawana orders. He doesn't instruct those goons. They get instructions from Museveni, from Muhoozi and James Birungi. So temusubira yonti inspector general of police agenda kujja yakode minge bikola byaki byaba bossi be. Nabagamba nti mu system ya Sarah County educated cow ya cow mentality junior wo abayina more powers than gweyita senior. Gochimenti ba permanent secretaries of ministries beba fuga ministry yona. Goba document ba permanent secretary of ministries no beba fuga ba minister. Oba document nti mu maje eriyo abaana bali ku madala ga wansi nge badumira ba generals. Goba document bano badamulira ba Franka mwesigwa bano abali mu police bebawa ebiragiro wa inspector general of police yensonga tasula kuvayo n'ayogera. Kati mukitegedde olwaleero balina amaanyi mangi nnyo n'okusinga mukama waabwe kubanga mukama waabwe taliiwo. Yensonga lwaki Lusooka ajja n'atemereza bw'ati. Lusooka najja n'atemereza nga magga agenda okukwata akennyanja bw'ati najja n'alima kati olwaleero abantu abanupu batambudde nga tebalina lukusa ate nga mu mateeka ga poliisi tulina akuuma abantu n'ebyabwe kati abyokwerinda gwe mulimu gwabwe gumanyikiddwa akati tebaayo muntu yenna akubuzaabuza ffe poliisi tukwata amateeka n'ebiragiro kati nganze omwogezi wa poliisi Kitumba Lushoke njala batege nga batemereza bw'ati alinganga magga nze nganze omwogezi wa poliisi poliisi ajja kukola buli ekisoboka temujja kwekalakaasa tumanyi muli bayaaye era ffe tulina obuyinza kati tulabayo omuntu yenna yekalakaasa nze ayogedde nze omwogezi wa poliisi Kitumba Lushoke uyu kwatu bwabeera kati kubanga ye kennyini ayogera mu kabi yandibadde takola kitayogera kati ye gavumenti naye ate bwe tudda mu rigimu ya Kosoochola twalinawo ne museeke wange muganda wange Enanga Fred Enanga ng'atuula bulungi bw'ati n'ateeka kwa smile kawanvu bwe kati nerituule bannamawulire muteredde mujembo w'amawulire tugende budde bugenze tuli ku time bannayuganda mwenna nze Fred Enanga kati nga mwalabe ebintu ebyo ebadde bitambula ku social media awo kyannako nnyo abakuumaddebe baffe bagezezaako nnyo okutegeezaaho Honorable Kyagulanyi nti taba mweraliikirivu nnyo emunyenye eyo oba bagiyita munyenye ki obwo mwalabye si drone zaffe ezo munyenye zaadde zigezaako nnyo okumulisewe so teyeraliikirira tewaliwo kintu kyonna kyefaananyiriza drone oba ennyonyi zaadde munyenye so Honorable Kyagulanyi twagala kutegeeza munnange teweraliikirira ffe we tuli essaawa zonna naawe bagamba nti babakubye emiggo badde badduka ne batomera emiggo n'emiggo ne gibatomera so tewali nnyo kyamaanyi kiri awo naye byonna byonna ebyogeddwa ebitongole ebirala tukoleramu nga poliisi okubanga tukuuma abantu n'emirembe okuuma abantu kale n'olw'ensonga eyo abaaseno batumiddeko mwenna tusinkane gye tuliira emitwe gy'ebyennyanja nze Fred Enanga mbaagala nnyo kulwa Uganda Police Enanga ng'ajja n'ayogera ebyekiyaaye ebyobulimba ninga gwabigambye oli happy togenda kunyiiga naye bano abasajja ajja n'atemerekeza bwati n'atandika that's the difference between Enanga n'ono Lushoke so kati byebizibu tulina mu Uganda ye Enanga yali professional lawyer nga yasoma public communication or public relations era ne gyali mu interview musajja wattu naye yennyini public Enanga muze Enanga muze Enanga yatuyimba nga tuga oyo Enanga twammanyiira mukitege nga Enanga tumanyidde ajja n'akulimba bulungi noga yoyo Enanga affe kale katusigale byoyo nasigala naye ono Lushoka ajja n'atemeza bwati n'alyoka ayogera nga yekangabirizanga akabwa kawete koona n'atandika n'amalirizanga ate kati nabadde nnimbyemu kati iyo poliisi gye tulina out of ewo kati mbategezezako nti wabaddewo okulya n'okukomba essowaani saagala museka ki tulimbya nnaku museka
naye munenesa ne video yange nammwe tuli mu serious business museka katugende kale bwe badde mu meeting ezo buli mugata sola ku defendinga musajja bikolobero yakola kati omukulu ono bwe twaze ne tumala okumwabya okumulaga ebikolobero bina biki kyeyakoze mu busiru bwe Mariamu Christopher Damulira nagamba bokukyalo be nti omusajja oyo awamba abantu buli omu ng'adawutinga era n'abo wa ssente boogere ebigabi bayogedde bwe tutavudde ntwabya oyo musajja gwe bayita Fred Ssekyondwa ne chairman ne tubaabya kye baakoze bakirozezaako Christopher Damulira Mariamu yasindise drone ne police ne bigenda ku byalo gye bazaala na buli kimu kyetwayabya Damulira n'asindika police ng'akolaga ne Ssekyondwa Fred ne bawamba abaana n'abantu abakulu tekyamumadde n'awamba ne baganda be babiri ng'alowooza nti bafulumya information kati ebyalo byonna byategere nti lumbuye n'abaana b'enkyukakyuka ebogera byonna bitufa omusajja awamba omanye amaaso g'abaganda gali mu ngalo bamala kulaba kaneebyalo byonna byategedde nti Mariamu kituufu musajja muwambi kubanga yabadde mu panic kati Mariamu ojja kutegera lwaki abantu basobola okuprofile nakugambye nti abaana bo gye bali mu South Africa nakubuuliddeyo era buli omu yatidde naye genda mpola ebintu by'okuwamba abaana ng'okozesa abaana bajjaati abaggeto bonna twatandise oba profilinga n'okumanya biki bakola kati gwe bwe wagenze ku kyalo kyo gye bakuzala ku byalo bibiri n'otandika okuwamba ng'abaana batwala ku Gombe police station n'obatulugunya kati wagenze okulanga tekikumalidde kati obatwala Kasangati bino byonna ensi njagala ebitegeere naye ekikulu kyekiriwa ekikulu kyekino wano bannansi bawangalira ku byalo gye badde bakuzala gye badde tebakumanye bategedde ate batemba nno omuliro oyo Fred Ssekyondwa chairman ye yasiise teyazzemu kuleekaana yasiise kubanga batamanyi nti eriyo abamumanyi nti yabba eggaali okusooka okujja ku chairman yasiikidde alinga omulongoosa katono Fred Ssekyondwa owa NRM ng'akolaga ne Damulira be banoonya buli muntu yenna ali ku kyalo okujja omukwata babuuze nti lwaki mwawadde information ne banoonya omuntu yawadde information banamufuna yatuse n'okukwata abaganda babiri okuli babayita Semu omuto ne Semu omukulu Semu omuto abeera mutabani wa Semu abeera mutabani wa Damulira ne Semu omukulu ye muganda wa Damulira ennyini gwe yeekwatira mutwala ku poliisi n'abasiba ng'alooza bawaddeyo information kati awali okulya n'okukombeswa naye ekizibu kiriruddawa ekizibu kiri wano bwe bamaze okutegera nti Damulira ekitufu awamba abantu ebyalo byonna byategedde kati ate yali ku paniki n'okusinga ffe kubanga information eflowinga bulungi nnyo Damulira muwambi w'abantu era abantu bategedde naye nga munjagala sooka bategeza mwena aba South Africa abali tebanategeera mujjukira omwami eyali omuwagizi wa National Platform mu ggwanga lya South Africa eyafa gwe bayita Dr. Kibuuka yafe South Africa mumanyi abaali mu lukwo olumutta yali Mariamu Christopher Damulira kwa Christopher Damulira before nga tanajjawo yasooka n'agenda ka South Africa okusomesa mu Pretoria University nga lekikyala n'asigazayo amagulu ge ng'akola buli kimu mission yatta Dr. Kibuuka oyo yafa wa National Platform yali omukulu ennyo era omwami oyo Damulira Mariamu yali mission etta Dr. Kibuuka yafe South Africa kati awo omusajja oyo alooza tetumumanyi ate nga n'abaana bali South Africa n'abuli bali Potchefstroom province gye bali abaana be wa dokita gwe nabagambye alina kiriniki ye tategeera nti abantu n'abalamwe bali mu Kampala tukyabanoonyerezaako n'abalala byafulumya olwo tukyabanoonyerezaako naye mukulu ojja kitegeera nti ensi weeri enfunda abaana b'abandi bonna bewakutte tekuli n'omu njagala sooka bategeeza tuyina intelligence ate nno intelligence yaffe tutugiteekamu wadde ne ssente eri naturally grown due to the pain gye mutadde ku bannayuganda nti it's very easy someone okwe-investingamu senagenda akola investigation zezize n'aziteeka ku board nga tewali amuwadde ssente fe tetulinga gwadde bakifeesi no bakuliyetinga bakulwanira entalo n'okutta abantu no
fe yaffe intelligence eri naturally inborn kulw'eggwanga lyaffe na kino kibawoninga buli ali mu government. We can access your families, we can access you as an individuals. Mu hotel jembera, mu massage, mu restaurant jemulira, we can access you, but tetuli mu kifaananyi kyammwe era tetwagala kyesembereza. But go slow. Bwe muna atuforcing okujja mu kifaananyi mutweteyaga tubabeeremu nga mutonga mukyagala, we can do that. Mubeera mu restaurant, mubeera mu maloji, mubeera mu massage,